Kyamu abeenoonyeza ebyabwe gwe tolina ttabbu ate okozesezza ettamiiro ly'obusungu eky'obulabe nnyo. Ettamiiro ly'obusungu lya bulabe n'okusinga ettamiiro ly'omwenge. Kyannaku nnyo nti ffe abantu ba bulijjo ne gavumenti mu community tulwanyisa nnyo ettamiiro ly'omwenge ne twerabira ettamiiro ly'obusungu ery'obulabe nnyo. Kizibu okusanga omusibe eruzira awangaddeyo emyaka naye ng'ekimukuumidde eruzira emyaka egyo lyali ttamiiro lya mwenge nga lye lyamutuusa eruzira. Abasibe abasinga eruzira abali ku Jannaggomola baasibwa lwa ttamiiro lya busungu, kubanga si kyangu omuntu okutemula omuntu olw'okubanga atamidde omwenge. Kizibu okusanga omuntu akutte ejjambiya olw'okubanga ava kwenywera mwenge gwe n'atemaatema omuntu. Abasinga okutta bannaabwe bakozesa ttamiiro lya busungu. Ettamiiro ly'obusungu likukwasa ejjambiya n'ogenda otemaatema munno ne wejjusa luvannyuma nti kino nakoze kyaki kubanga wabaddeko ettamiiro ly'obusungu. Naawe Dr. Hilderman Mazongoto nga ggwe omukulembeze weewalanga nnyo okuwuliziganya ng'oliko ettamiiro ly'obusungu, kubanga w'oyagala okukakasiza ojja kwesanga ng'okoze mistake ennene nnyo esinga ne kye babadde bakuwaayiriza. Kati essaawa eno gw'ofuba kkakasa ki nti ggwe mutuufu tewalya? Osobola abalonzi bakakasa sinakindi nga wabakakasizza nti ggwe mutuufu tewalya, naye nga woobakakasirizza nti ggwe mutuufu tewalya ng'okoleddewo ensobi ennene esinga n'okulya. Lwa nsonga bannabyabufuzi okulya buzannyo bwammwe, naye kintu okukozesa ebigambo ebizito ebyenkana omuzindaalo mu ssuuti ey'obwa honorable nga ggwe omusukkulumu mu balonzi bo, kubanga oconstituency oba omuluka gusobola okubaamu abalonzi oba abantu omutwalo mulamba. Abantu omutwalo mulamba bwe bakulonda bamu nti genda otukiikirire, kitegeeza osusse ku ntegeera yaabwe era olina okweyisa okusukka ku bo. Si buli ngoma gye banakkubira nti onaagizinirako, ne bw'oba osazeewo gizinirako giziniremu ng'oli mu ssuuti ey'obwa honorable. Omukyala ayambadde gomesi oba omwami ayambadde ekkanzu asukka ku mukyala ayambadde mini ng'azina. Ayambadde mini, ayambadde obupale, asobola okuzina n'ayawuza, kubanga n'ekyambalo kye kisobola okumulaga kyali, n'ekisobola okukola agataliiko nfuufu oba ku NTV akawungeezi ti omukazi yazinidde mu gomesi n'ayawuza, omusajja omukulu yazinidde mu kkanzu n'ayawuza. Erinnya ly'obwa honorable litegeeza nti otusukkako ku ntegeera, era bw'obanga oyanikula ensonga yonna gyanikulenga kihonorable, tojanikulanga musogozi wa mwenge ku kyala asogolera okunywako. Waliwo nno abasogolera ssente waakiri, ne waliwo asogolera okunywako. Kakati gwe poyinti yo ogireese ng'omusogozi w'omwenge ku kyalo asogolera okunywako. Dr. Hilderman Mazongoto sikulumba, sikwataakinga, naye ettamiiro ly'obusungu, weewala ettamiiro ly'obusungu. Ekikufuula omukulembeze kwe kubanga osusse ku ffe era nga tolina ttegeera nga ffe, nga ne bwe tuba tukulumbye mu ngeri y'entegeera yaffe twanikule mu ngeri y'entegeerayo. Nenujja simanya biki nange kyesobola kukola wano. Golooza ffe tetulina bitusoomooza oba ffe tetulina bitulumbagana. Toddangamu kozesanga lulimi olwo, kubanga kyokoze kinene n'okusinga kyolowooza kyozza okudifendinga. Tuyina abaana ate naawe olina abaana. Eyo statement yokka abakuwalana basobola okujja erippako nga bo tebategedde nti wabadde na ttamiiro lya busungu. Kano akaseera Dr. Hilderman tukayita muyunga, tukayita mugatta. Maama ewaka
abaana emwabanga mufunyemu okucyankalana yonna gye mwacyankalanira oba ku mirimu gyammwe ye Kampala oba bw'abayita mu kyalo olunaku lw'abayise tabuuza gwe wakola ki munno naye wakola ki munno kubanga kiba kisajjula bbwa ye aba afeeki kuddamu kwegatta olupapula olwo olukadde tulukole ki tulukuulemu akaseera ka muyunga akaseera ka mugatta toddizaamu nnyo nsonga ne bw'oba osazeewo kuzza nsonga zikomezeewo mu kitiibwa ky'essuuti gy'oyambadde oba mu tayito gy'owaniridde nti Honorable Sussi ng'omusogozi w'amabidde asogolera okunywako.